sikayanya ye Kimbo waye muntu gwensinga okukola naye nga tukayana bukayanyi takkirizaako byenjogera naye leero ndoza kugenda website mukama mulungi nti buli kye nali njogedde ku mukutu gwe kituukirira amala n'akirabako olumu ne channel ezimu ne vidiyo ezimu azidiriitinga bw'alaba muwangudde nge vidiyo ezimu azidiriitinga ate muziraba lwaki mantukako eri eddaala gye twalasembayo kola agiteekayo nakubuulira ate wambuulira ki nakubuulira ensonga ezaaliwo edda nali nyigiriza bantu bo mu gavumenti linamwani ate mwe nagambira nti gundi yawangula akalulu n'owakana kale kati tutandikire wano omubaka wa palamenti akiikira abantu ba Mawokota South Council of Nsibambya asaanikidde amawulire weekend eno yonna ensonga ezimusaanikiza amawulire ziringa 2-3 naye tugenda kwesiba nnyo kwene ey'okujja ebintu mu constituency. Yes. Nabadde alina ku interview mu yabadde n'agamba nti kituufu tebalimba byonna biggyeeyo. Naleeta amasanyalaze nagabaggyeko nga tutte. Naleeta ebimotoka bya kasasiro kati bigenda Nairobi kunkolera ssente. Yes. Ngenda ziba ekikomera nga ndi munda saagala bantu. Nkola kyeyo gyataddewo omusajja. Eyo enkola yentuufu nze nakugamba nti ati ensi bwetyo bweri mpankuwe okyegedde kaabe mukazi okyegedde kaabe mukazi era kasita omugamba I love you nga tumutereddeko mutwalo n'amala omwaka ng'akyalaba I love you every day atuuka n'akuta I love you ebeera efaanagana eba tefaanagana kati be electorate balina okusooka okutestinga ku bantu nga bansibambi nze nsibambi kye yakoze nze nnyinza obutakikola naye ate mwegombana nnyo era is my role model mpulira nga ekirina okukolebwa omukulembeze yenna n'ogwa akalulu n'ojjayo ebintu byo si kugwa kalulu kuno tekwawadde kugwa kalulu kano bamumanyidde bumanyiizi omanyi waliwo akalulu kolaba nga ogudde bugwi ontegedde ekisooka abantu tobaweereza oba oli awo tebasiimye nga balina muli okiwulira nga nawe muli olaba nti abantu bano babadde bansuubiramu kino saakisobola nedda saakisobola kubanga ebintu ebyo byonna byonna byajje mu constituency si mulimu gwa MP obikola MP si yaleeta amasayaze mu constituency MP si yateeka ebitaala ku nguudo MP ebyo si mirimu gye si yaleeta ebimotoka bya kasasiro tasima kaabuyonjo ku myalo MP ebyo si mirimu gye naye bwabibakolera ng'alaba obwo obwetaavu weebuli ate ng'alina ng'atalina obusobozi n'akwata ku musaala gwe kambikola ebiveewo after all nze mukulembeze waabwe ontegedde ate mmwe ne mujja ne mutandika ne mufuna buno obusajja bwammwe obusiriwaza abantu bwani obusajja bwammwe obwo obwa nuupu obusajja obuyaayeyayo obwogera ebyobufuzi ebyokulimba obulimbi abantu eyamuwango nona WNRM anti wuliriza WNRM nkimanyi but nkugambye nze machazi ndi WNRM ekyakoleddwamu happy ono WNRM kati abireete oli musiimu ne Council Nsibambi yes WNRM gwe balonze abireete because si buli WNRM nti ategeera no ezegeza ogamba Council Nsibambi abalonzi kabamalemu ejjooga eryo fujjo era nze ondaba nze bwe nali ndi mu gundi bwe nali ndi mu kalulu nze nagamba nga abantu aw'okulonda nze saagambako bulolaba yero tikinga bulaba nti baasi tikinga saakyogerako era siikyogera si buli awali baasi nti olina otikingawo londa kuolaba waliwo baasi ng'oli agirimu ng'ategeera waliwo abagyerimbikamu abo bagyerimbikamu be tutayagala kati nze simanyi ono gwe balonze obalaba mulungi that's my point oyo bamita Susan Nakawuki mukwano gwange nnyo ate nno yaliko nombaka palanti w'Ebusiro wuliriza mukwano gwange nnyo ate mwagala nnyo naye nze ekikolwa ekyakoleddwa kati abantu tebalowooze nti nno Nsibambi yabikola kwagala kalulu wekaaganye kati yakoze fujjo nedda olwedde agenda obikola nga olwedde gyali nze sagala tutunulire Nsibambi na Nakawuki yamuwangudde okategedde njagala tutunulire abantu n'Ensibambi issue ey'abakulembeze abawa abantu ebintu abantu ne babeefuulira ontegedde kubanga nze Nakawuki n'akalulu nakamunoonyeza
ontegedde naye newankubadde abadde wenalemu munno nakamunoonyeza akalulu naye ate Nsibambi bw'abanga yavuddeyo naawe ezo zonna ensonga ze yakolera abantu alina omwalo gye yazimba kabuyonjo bamuwadde obululu 3 ne bamuwa obululu 3 bajjeeko ebintu byo akuliyedinza emirimu mu kitundu gwe balonze kati gwe balonze abe bakolere alina kireizi Nsibambi kireizi awo alina Jalia City alina bimotoka ebisombakisa abaana bawedde nze Professor Nsibambi with all due respect kye yakoze nze sisobola kikola naye kati gwe jona sobola kola lwaki okiwagira omuntu akikola nedda ensi bwetyo bwefaanana osobola okukeera ku makya nga gwe tosobola wasa abakazi 3 naye ng'ate abawasiriza tomulinaako buzibu era nga tebajula naye kakati kyaba kyabulaba okugenda naawe n'owasa 3 ne basula enjala naye kati Nsibambi teyasetinze presidency kubanga bwe kiba nga yakoze bwekyo ng'eriyo n'abaka era abalongolela nedda Nsibambi alina obulumi obulala behind him era abadde ajja abwogerako abantu bano bamuvodde humiliation bazze bamuvoola tasobola funa bululu 3 we yabasimira ttooyi bantu 3 be bakagipamamu kugamba that's the whole thing omwalo omulamba nafuna obululu 3 kati okukuvoola omanyi obawo kye bayita tight competition tight competition kacyankaneddeawo mukubala naye bano bantu bennyini era Nsibambi tagamba nti Nakawuki yamukoze eki yamubbye abantu be electorate abalonzi be bamukoze eki akyalindoza bamuwadde kyakusatu Nsibambi yes kakati lwaki yandifunye ekyokumeka ekyokubiri kakati ebyo byonna kubasajjamba yakwata ekyokola NUP ebyo byonna bikulaga kati atejjukira abululu bwa mwami Nsibambi bwalazeewa bwageze ba NUP bana babadde bawoza nandirewa NUP abadde awo owa NUP abadde avuganya mu kifo ekyo yabaddewo nga ssente bwa district sigeno naye alina ababeera exactly ekyenkugamba nti kakati be mwawadde babawe simple lwaki tulwanira ki kati ekitegeeza omugugu gwonna ogukwasiza Nakawuki maama Nakawuki mukwano gwange nnyo nno ontegedde bulungi nnyo yali mukyala Magoola ate oyagala kuwakana n'abaana aba bamulinamu yali mukyala Magoola n'avuganyako kubaka palamenti Busiro n'amala n'akivaako ekyo n'agenda emawokota n'avuganya makuta n'agwa President Museveni n'amutwala mu palamenti ya East Africa ya EALA n'akoma n'afumbirwa ambasada gwe bayita Alintuma Nsambu essaawa zino Nakawuki mukyala w'oweekitiibwa Alintuma Nsambu amasada wa Uganda ngenda kuvaawo ani bali nkwa information nange njirina wano teyeetagisa wano gireese nnyo terina makulu nkiremezaamu nze bwe ntandika ku bantu bo kikuyisa bubi gwe kikuyisa bulungi badde nkugamba that's not the issue nja omanyi tubeere bamazima ebintu ebimu tubitunuulire ideologically nze saa kutunuulira gundi maama Nakawuki saa kutunuulira Professor Nsibambi nja kutunuulira ku kyakoleddwa nekyo kitegeeza ebbanga ddene mbadde njanjawera ku electorate abalonzi baffe be basingidde ddala okubeera n'ekizibu ekisinga okuba ekinene nti balonda nga bebalonda tebalinga babanga abatali sure kwani gwe balonda kati babanga abatali sure kwani gwe balonda tebamanyi kye baagala abalonzi kyebanene okubuza nti abalonzi baagala ki abalonzi tebamanyi kye baagala omusajja abasumidde kabuyonjo omwalo mulamba abalonzi babeera excited abalonzi babeera nnyo mu bigambo ne beerabira actually the reality of the matter kyobola nti babagula ne babagula nga bagula enseenene wene bamuwagu mu kitundu n'alonda naye nga ekifo kyalondera oli agenda kumalayo emyaka emeka 5 abalala bakyamuukirira olwa kalaazi fe tuli NRM wano fe NRM wano fe NRM wano fe NUP wano fe NUP wano fe NUP wano but at the end of the day tunoonya kibiina oba tunoonya buweereza kati oli bw'aba akulaze nti alina enkizo n'obuweereza asobola bukola lwaki tolonda obuweereza because ekyo kyekizibu kyo
essaawa eno bakaaba amasannyalaze ontegedde ofunya agaleese ate naye mumukubye ontegedde kakati kulina okuddayo wali mu kulonda beelectorate betuyita abalonzi balina otandika okubeera reasonable bategeere kiki kye beetaaga nga tebanabala kugenda mu byakulonda basobola bategeere ekifo kyaffe ekyetaaga ki kale kyani ayinza okikola gavumenti bo bennyini okusomesa abalonzi wuliriza electorate nze nakugamba era ebigambo byekugamba olumu byebikunyiiza naye ng'ate byebituufu nakugamba fano mu Uganda abantu abasinga beetaaga tubalondere tebanatuuka kulonda tetulinaba kutuuka ku leva eronda ffenna because nakugamba akalulu obululu tosa kuŋŋamba ndi akalulu kange kenkana n'akamaama wange ono kenkana akamuganda wange oli waliwo omuntu omu ng'alonda akalulu kamu naye ng'asaana kuba na bululu 5 ng'alina kuba n'obululu 100 kati tebereza kati hamu example ya hamu mu kibuga wali wawangaalira akalulu ke kamu kenkana n'akako si kange kenkana n'omwana asula ku mwala gwe kenkana n'omwana asula ku mwala gwe ye gwe yazimba naye omwana we bw'abanga yafuna mukisa n'afuna ID akalulu ke kenkanira ddala n'akahamu kakati kitegeeza ki nti hamu abasula ku mwala gwe bamusalirawo mu Kampala kuba bangi okusinga ye atya kyabulabe and that is era nze ebbanga lyonna ne babadde bamwogerera bino byonna bine bya the electoral reforms reforms zirina okubaawo nga tuva ku nsonga ezo zonna reforms tezirina mwe mutunuulidde wali gundi wali ku electoral commission mwe mulaba electoral commission erina okukyuka sime balanga bubi lwaki balanga leero nalabye gundi Lubongoya muneyo lumanyi Lubongoya bwolwa n'abantu nga muganda agamba nti mbulira gwoyita naye nkubulira empisa zo Lubongoya y'omu ku basajja abaali reasonable mu Nuupu nakimanyi ne Lubongoya kati atandise okwogera nga fuutu soja namulabe mu vidiyo emu ibadde bamukyaziza ku leediyo n'agamba ng'ayogera ku by'obululu nga bwe bujja nti Bobi Wine yali alina okuyitawo ng'alina okuba nga yawangudde era ekizibu kye nalaba obululu engeri gye bwali bujjamu ng'abulanga naye tatubulira gye buvudde Lubongoya must be informed nti eggwanga lino ekisooka twali tujja twogera ku reforms n'omu ku be baagoba mpuuga yali mu bya reforms ng'ayogera ku bya reforms nnyo naye reforms ziri so necessary nti obudde buno wenjogerera naawe obululu bwaffe tubulonda bubi okuviira ddala kulonda okuviira ddala ku bantu bebeesimbawo levels okutuukira ddala ku bebabulangirira bwe mbuulira lwaki omuntu yandibadde olonda akalulu olwaleero n'olonda akalulu nga kalina okulangirira mu ssaawa 72 oba namuno 72 hours naye njala nkubuulire Uganda eno nnene erimu abantu bangi ontegedde agamateeka gakolebwa nga Uganda erimu abantu miliyoni dozanga mmeka 8 10 abalonda baali mu miliyoni nga 2.5 olwaleero tulonda abantu miliyoni 6 kati bakalangirira mu wiiki si kalangirira mu wiiki twandibadde tutandika ffe okulonda mu mwaka ogwokuna nga tutandikirawo okulonda gweteekayo akalulu kosirike tulondera mu masaza mulonde ekyokubiri kye tulina okukyusa tosobola kulonda akalulu mu lunaku lwe lumu ng'olonda abantu 3 ontegedde olina woman MP olina main MP olina ne president tikisoboka wajja kuba confusion kwaba 3 kuliko bagenda okubba kubanga owa NUP woman tasobola kutuna ka president we Kyagulanyi ng'akati tanabakatereeza kati akakyagulanyi bajja kabba owa NRM tasobola kutuna ka Museveni 1 ng'akati banakalangirira aka Museveni bajja kabba so kitegeeza ki kitegeeza nti enteekateeka we need reforms era bino byolaba aba professors mambi bye bakola they are reacting straight bakulaga nti reforms tuzeetaaga abantu tebamanyi kye baagala abantu baffe betulonde abalonda tebamanyi kye baagala tebali lwedde kati abantu confused abantu tebalina busobozi ku identifyinga bizibu biri mu kitundu kyabwe tebalina
people not that good obaba candidate baba bajje baba no baba limba abantu tebamanyi tebali ku level yo nkugambye gwokimanyi n'okutegeera obutegeezi community mwoli kikwetagisa okusoma n'ogitegeera fe wano tulina n'abantu atamanyi kyeyamaani we gwe kyeyamaani we wamuyani omumanyi kati gwe omumanyi kyeyamaani we wamumanyi okitegedde kakati bano bali informed naye tulina abatabalina kyeyamaani waabwe ng'ote balina kyeyamaani wa era nga yakugamba ng'ewa kyeyamaani agenda waliyo ki misango ekibuuzo kyali ne kibeera abantu abafaana bwe batyo omuwa otya obuvunaanyizibwa okulonda president tulina okuddawo tulina okukola reforms kali kalungi bote buli mubaka eyagudda gye ebintu bye byabadde yawa constituency nkugambye bwe nti nze sisobola kukikola naye akikoze simulinaako buzibu ani kati oli mukwa ideas ezo buli gwasola abantu nga bakutyobodde butyoboozi omanyi akalulu kano mubaamu ebintu bingi wano waliwo omusajja bamuyita Kwezi yali agudde n'eddalu lwakalulu ke kasanda Kwezi yagaba enkumbi oba zaali mmeka ne bamuwa tebamuwa na kwota ya nkumbi ze obululu ontegede bulungi nenga buli omu buli maka gafuna abantu beyagira era oli ajja kubuuza nti baali bazimutumye naye waliwo ekintu kyolaba nga kafuusa akamanyiiro okyegedde nga kamanyiiro kennyini abantu n'ebigambo byebogera nakugamba obululu si oba okulonda si event tis a process erimu okwewandiisa erimu okunoonya akalulu erimu byonna paka kalangirira ne bakulangirira nti Kimbowa yawangudde eyo yonna process waliwo byojjoyitamu osanga abantu ne bagamba nti kati ffe wano waliwo n'abantu abamu abakusaba transport eriyo n'ababaga era abamugaba naga nti mpa transport nze kinabuzibu nina transport eriyo n'ababasomba kulaale n'otuuka ku bewasombye n'otuuka kulaale kugundi ku polling station watadde abantu 36 nga waliwo obululu 4 ezammwe bwe zibadde laale zammwe bwe zibadde wulira nga waliwo obululu 4 naza NUP nakugamba nti nze nali egundi wuliriza buli omu aba anoonya akalulu kuwangula gwe gwomanyi ontegedde gwe gwomanyi kati tuli mu Victoria parties twabadde e Busia nebuuza kati ku Victoria ani abayise tebazze tewabalabye ku internet wa ambassador Wundo twabadde Busia ekibuuzo kyange kiri nti kakati tubaagaza kalulu tubaagaza ki mere mwade mugabye mukyere tebazze kakati gwonkakasa otya mbuno tebajja buli mubaka nga abalonzi bakusiriwaliddeko bajjeeko ebibyo oba wali wateekayo ebipipa ate era ndabula ababaka mumwereetera obuzibu ontegedde era woka wennenyeza profesa toli mmenti kubikola ebyo bakola ebitali byabwe lwaki okola emirimu egitali gigi ogenda kwerumya omutima gwa bwereere beerawo nga tobakakoledde ekyo nakyogera dda wano bwegenda oteese abaka batuwuddisa tuuka mu parliament era nze nabagamba nti politics mwamwonoona muguzeguze bwa ambulensi muguzeguze ebintu ebyekisirusiru muguze kino muguze kiri era nze by the way bw'oba oyoya corruption teri corruption esinga muntu aguza ambulance ng'oli MP anze nabuuza MP ambulance bw'oba oli oyagala gigula gikwate gigule gitwale mu Ministry of Health bagambe eno ambulance yange muginterewa mu kitundu kyange ebeere ngeri controlled and managed by the health Ministry of Health naye bw'otandika ogamba muno zibagula motoka za laale za campaign ebagula motoka zaabwe bw'atuuka olweggulo ng'amugamba teeka mawe emitwalo 2 ogyetolozeemu genda ng'ewuuma giseko mu kawempe biki kati bana bali mujamba bagambe musajja yagula ambulance bambi yayamba abantu kumba alimba nalaba emmotoka byabalimu ensi byakisasiro nga biyisaamuko ku ggaali kati ekyo kyenkugamba nti mwe ba MP muleke era gufuuka omusango MP aguza ambulance okwatibwe because ogwo si mulimu gwo ebyo byebireetedde ba MP abalungi okuva mu parliament kubanga MP omulungi ateesa tasobola kugula ambulance nanti nze ekyasinga okuba neewunyisako abo abasajja ekituufu baava ku bye balina okukola
ne badda kubitalina kuba byabwe uliriza nesi ne batwalirawo we batyo era abantu babikubanja nkugambye kati ensobi gye basooka okukola ba MP bonna batasobola kukola abatayogera tebamanya kwogera luzungu tasobola na kuyimirira ku floor ya parliament tamanyi na kyakwogera kakati ye kyakola adda mu community ng'agula ambulance ng'agula gundi nga yekyanga kati ng'abalowozesa nti ategeera naye kyamazima MP agula ambulance yeetaga kukwata MP asima toyi ku kyalo yeetaga kukwata kubanga ogwo si mulimu gwo anti ne parliament bakyateesa kati basalawo kabakole ebyo anti uliriza ogwo si mulimu gwo gwo mulimu gwo gwa kulobinga kugamba nti banaye waliwo ekitongole bakiyita gundi kyazze kigenda basimira toyi kigenda bakolera naikondo kigenda bakolera kino naye gwe bw'otandika okubikola abantu bajja bikubanja bugula keesi z'abafu ogula ote keesi y'omufu abatuuze babikusaba bo bamuse kati wamanyita abatuuze bwebeera woziike abatuuze bwe balaba omubaka balabanga source of income kakati nanti wuliriza kubanga nabo bennyini ba MP bwe baba bagenda mu parliament kyenkugamba kiri nti electoral reforms zeetaagisa deliberate lies obulimbo bwenkukunala mu kalulu buveewo butya ngenda bakolera oluguudo ng'oli MP ogenda dukola otya anti kakati otya anti kati n'abalonzi otya tebamanyi mulimu gwa mubaka kyenkugambye nti kakati ku kyalo nga Mmengo kuno bwe kuli tulondemu abantu baffe 8 bagenda tulondera pulezidenti abagenda tulondera omubaka si buli muntu alina ID nti alina okulonda bye bireeta bino ebizibu waliwo ne basooka okuwa omwenge n'atamiira bamuleeta bamuleese olwedde mutamiivu nabalaba ewaffe Butambala nga bazze batamiivu ng'olwedde mutamiivu bamugamba nti ono ngagenda yenywera mwenge gwe bugenda kwekya ku macanga neyayisemu teyategedde nti naye yamutiikiriza nabyeko obululu buno bwazzeeko nga oli mifototiki nga yawandiisemu mwabba akalulu kaffe waliwo yawandiiseeko wano wansi yateekako wano wansi Kizza Besigye n'amutiikinga nakalaba mwerabiddeyo candidate kakati abantu abali ku level efaanana bwetyo tebasaana kulonda mmwe mubakako ekintu ekitali kyabwe nakugamba politics wano twamuyingiramu nga tetumutegeera abantu abamu tebasobola na kudefining what is politics kale ekyo ate kivuddeko emboozi eri endala esaanikidde social media era eri kansonsi bambi ye ng'ali wamu n'akagurupu k'ababaka naddala bagudde akalulu bagenzi ba President Museveni mugenda wa President Museveni bo bye bagamba byade batuteyo bakama baabo baba batwala mu bibiina tebalina kye bamanyi sibambi yagambye nti bo ekyatula President Museveni baagala reconciliation baagala kumusaba kuyimbula wa political prisoners abasibe baagala kumusaba eggwanga liberemu emirembe n'ebirala bana abalala babatwala mu bibiina kuba nsibambi ava mu FDC amuli ati aboyi sekagale wa FDC agambye tetumusindika nkera tumanyi yagenze yateeseza nga yenga muntu ate buzibu ki nze bwe mbeera nga ndi mu NRM kinjijako endowooza yange ey'obuntu mbadde endowooza nagenda okuyingira mu kibiina kyammwe nga ndi muntu waliwo omwana omuto w'emyaka 2 gwe bayingiza mu mixed reaction ndi bweti abantu abamu bagamba ndi nsibambi ne banne be babadde bibagenzo tesa wa Museveni balimba si bali mu kwogera wana ekisooka yagamba twabali n'abanyi abamu batidde kamera lwaki abantu badde kamera anti kubanga mwaza nakugamba ebyobufuzi byabasobako temumanyi kyakkola mulowooza teriyo tteeka likugaana gwe ow'ekibiina ekirala ogende wa pulezidenti n'oyogera naye ku nsonga yonna teririiyo era ono politics wammwe owa kyenyaji owa Bobi Wine okyegedde owa kampu taliyo mu nsi yonna it is okay okutuula n'omuntu gwe mutakkiriziganya naye ku nsonga ezimu n'ogamba nti olaba ensonga yeeyo sigikkiriziganya nayo because at the end of the day gwe bwoba weesimbiddewo mu Uganda n'oli afuga Uganda mwenna mwetaaga okukola ki so kati oyo politics wammwe mufu kyenkugamba kiri nti politics mwamuyingamu temumutegeera obote kubanga uliriza muli driven by the masses ate masses olwedde bo balema era nze kasampuli yange abantu bampagira nnyo ku kintu nzita ku bigere mmanya bumanya nti kino kikyamu kino abayo bote ekintu kya Nsibambi ne banne kye bali mu kuvuga of course kyetaagisa
naye kyetagisa ku level eri national gye twandise national dialogue kubanga kisooka baba bange ekyamazima baagala kujjako President Museveni Museveni tagenda kugibako ka meeting abantu babiri uliriza Museveni eyo story ya kumujjako anti bye babadde oyo bogus nawe tombulira kasasiro uliriza tebagenze mu Museveni kumugamba kuvaako kyebali mu kukola dialogue tetegeeza kuvaako kwa Museveni dialogue etegeeza butegeeza nti bwe ntuuka okuvaako nyinza kuvaako ntya bintu biyinza kutambula bitya tukwasaganyiza tutya that is the point bino bye mulimbalimba nga mulowooza nti nno wano tewali ewalwanyisa Museveni kubanga mwamulemererwa temumusobola nange nayagalako Museveni agende nenkizula ni Museveni tetumusobola lwa nsonga bbiri ensonga esooka yeteekateeka kyokka ffe abaagala okumuggyako tetulindakolaki tetuneteekateeka ekyokubiri tulina omululu kyokka ate ye akulaga nti ye talina mululu ye omululu agulina ku kintu eki gwekwata ku ntebe ye kyeya yokka Museveni yawaddembe asobola okukuwa sente zoyagala naye zanyira kumpi n'entebe eyo kajja kakasa nti ono wabala si wakusaba agyetaaga nnyo so kakati tukkiriziganye emboozi zonna ezoogerwa obudde buno zirina kutunuulira kintu kyakweteekateeka reconciliation kuki oludda olulwo oluli mu buyinza uliriza eyo si reconciliation you're just abusing the language anti uliza ayogera ebyo kubanga bye mwagala okuwulira nammwe bye mwagala okola ki okuwulira President Museveni wane ebyokukyusa bingi ekisookera ddala tulina ffe kweteekateeka kukyusa bintu bino wammanga nga Museveni agenze okukyusa constitution ejje ku mukulembeze obuyinza bw'alina emulekerewo obuyinza obusaanidde kuba olwaleero President Museveni ne bw'olaba mweyisa dikiteeta si dikiteeta mwamuwa obuyinza buki bungi obuyinza buli Museveni kintu kyakola gwe mbulira ekintu kimu kyakoze nga tekiri mu mateeka buli kimu kyakola kiri mu mateeka obuyinza obumwe bwa ssemateeka obuyinza obumwe bwa ssemateeka tewaliwo kyakola gwe mbulira kimu kyagamba nti nno ekyo yakikola out of interest kintu kye tekiri mu mateeka naye ng'ate bwe yali akola constitution teyali yekka akakiiko akagikola n'abamu bakyaliwo baani Bamiria Matembe bonna bakyaliwo balamu bakadaga tekuli yafa gwe mbulirako nti Museveni yabakubiriza n'abagamba nange ekyo mukikyusa mukiteeke wano era bonna bagamba nti okusinziira ku mbeera eyaliwo because politics constitution yali nnungi bwe bagikolera yali nnungi mu kiseera ekyo influenced by him no mpuliriza constitution eyo gy'olaba yali nnungi ekiseera ekyo ekiseera kino tulina kugikyusa tulina gisalira amagezi gagikola ki gagikyusa andi kyogera kituufu naye kyeŋŋamba nti okukyusa kwayo kwe bazenga bagikyusa baddenga bagikyusa for the interest of yes kubanga era bateekamu n'akawaayiro akakkiriza omuntu ogikyusa ate era nga president asobola parliament esobola so kati bwana Nancy Bambi reconciliation kiyayogedde si kituufu ekyo kyayinza okuba yayogedde kiyinza basanyusa naye si kituufu okuyimbula abasibe kubanga bw'oyogera reconciliation tewali musibe atalina fayiro kubanga bano abaana abamu balina emisango abaana ba Nuupu bayitirivu balina ki emisango naye weebuuza emisango bagikola batya that is a question okyegere bulungi nnyo kubanga tebamanyi byabufuzi bo bajja ne bagamba nti Kimbo waafa agambye atya bale Kimbo alina tufa naye ne bakoleramu emisango because abaana balina fayiro tewaliwo muntu ali mu kkomeraawo nga talina fayiro bwe baba we bali eringa 1% or 2% 98 balina fayiro kakati gwe boyogera reconciliation oba otegeeza butegeeza nti President Museveni abasonyiwe kanate okubasonyiwa nakyo kirina kyekitegeeza oba batadde mu nyanga eri etya tosobola kusonyiwa ku musago otakkiriza ekyo kimanyi tosobola gamba muntu nti amusole over what kale abantu abo bagambye okyegedde so kati tulina kulaba wuliriza tulina okutuuka Kimbo ku level etunuulira causes of the problem not the problem abantu abamu bagambye nti Kanso Bambi ayogera amazima bayinza oba babadde bagenze kusaba kasente kubanga wuliriza abantu atuuka wa Museveni okuleka nga wagwa eddalu notasaba ssente kubanga otunulira face nange kennyini
Otegedde nange kennyini eriyo omuntu atuuka n'ayogera birala Kasukubu yatuuka yagamba tukola nnyo tulina ssente anti buli nedda tufuna milioni 3 ebyo byeyogerera ku kamera byeyogera ku kamera waliwo ebirala bimwogera kati wali kamera ate oba oyogedde ku kamera kitegeeza ekintu okiyiye anti kakati wuliriza ensi efugibwa bwongo ontegedde because ne Kasuku naye alina emirimu gye gyakola ontegedde gyatali ready compromisinga lwakasente kagenda kujja mu State House in just because bakujja kuwa milioni 10 maaso go otegedde so naye byonna byonna bimaze okuggwa tulina okuddayo wansi ne tutereeza eggwanga bw'olaba faces ezabadde mu kifaananyi ekyo kyabagamba nti bagenze kusaba president ayimbule abasibe ne reconciliation of course Council Sibambi simubuusabuusa actually mu bantu abali mu Uganda muno omuntu asobola okutula ne President Museveni okudialoginga ku nsonga ezo Council Sibambi is number 1 exactly Council Sibambi asinga ne bano bakina bishop akina abayimamu akina bana abasaba n'amamotoka kwa Council Sibambi buli kimu akirina bwe ziba ssente azina bwe giba myaka abaddewoko bwe gaba amateeka agamanyi amanyi kino kisobola kukosa kitya ggwanga kino kisobola kiyamba kitya ggwanga emirembe gyonna agikoze ki agibaddemu bwekuba kusomesa balamuzi Council Sibambi wano mu Uganda ndowooza nga 85% abalamuzi bawano bonna bali baseko mu kirasi ya Council Sibambi balooya abali wano nga 85% bonna so oyo yali eligible era ye mukkiririzamu naye bwe ndaba abalala ababadde mu kifaananyi ekyo nga mulimu Latifu yagudde ku bwa mmeeya wawa mulimu muganda we kwano gwa Haji Farouk Ntege mulimu Kabuusu Moses yagudde obubaka parliament ekyamuswa ekyamazima bw'olaba abantu abo ng'oyinza nawe oyinza obutakijjaawo nti tufadde banonya kasente oba basaasinza serengi mu kalulu anti wuliriza ebyo byonna bituufu naye oli bw'aba akuwadde ensonga enkulu kubanga ssente ffenna tuzaagala naye wabaawo ensonga ki enkulu the core issue ensonga yennyini eyatututte gyetwagala then bino ebirala bijjirako kubanga ogenda balangira nekyayigo banywedde waliwo agenda mu State House n'atanywa kyayi n'atalya mmere ngoza mmere eba yabatutte anti enkugamba kakati nga bino byonna nga biwedde naffe bwe twabeera nga ne nakasero ku gundi nga online laale n'emmere twalyanga n'ekyatutwala kyali kyakunoonya ki kalulu ne ssente baatuwa ontegedde n'ekyatutwala kyali kyakola ki kunoonya kalulu kati ebyo bijjirako naye tukkirize ensonga enkulu wano twetaaga reconciliation ago ge mazima ne kuki first of all todda mu reconciliation yakwogera bwogezi reconciliation bagimakinga with the steps ontegedde si kulaba bulabi Museveni alone cannot reconcile with Uganda era bangi bajja kumulaba bulabi bwe abalala bajja kumulaba buki bulabi okegere bulungi n'abalala bajja kumulaba inene of reconciliation era bisigalaawo twetaaga okuteekateeka communities abantu bategeere wawe tubadde wawe tuli wawe tulaga wawe twandyetaazi abantu basooke bakitegeere kyobulaba nti nze obwongo bwange obusinga buteeka mu bantu nze sagala nnyo okumala budde bwalina kuba kankubuulire kabe Museveni kabaani bonna baliwo lw'abantu abangi the masses naye abantu abangi buli lumu n'abalekanga ebbali obote bano bakitaffe mu Katonda bayinza okukwatagana ne Council Sibambi ensonga eyo negenda mu maaso oba bo bali mu nsi anti bakitaffe mu Katonda balina ensobi bbiri bulira bakitaffe mu Katonda balina ensobi ezi bbiri baalekerera abantu ne badda ku muntu ontegedde baalekerera abantu fe eddalasa tozimanyi nzimanyi kubuulira kw'abasiraamu kwabeerangawo nnyo fe nze nakula omugenzi mukama mumuze mirembe the right reverend Samuel balagadde sekadde fe twakula yatubuulirira era nga buli sanda bavubuka ffenna tuvaawo ne twambuka wali waggulu ku gundi kunankani awo waggulu awo ku church enamirembe ng'olweggulo olw'essande kutubuulirira n'atubuulira kuba enjiri bo gye babuuliranga ebintu ebi kulokoka kugenda mu ggulu tebaalubuulirako mmotoka nnene simanyi tebabibuulira okitwala kati okifunye awokutta okinywezezza kati tokita
ebyo tebabibulira babuliranga enjiri egi yagenda mu ggulu kulokoka kugenda mu ggulu okulokoka kyeki okulokoka kwe kuleka byonna ebisasamaza ku nsi eno n'otunuulira ekintu kimu Katonda wo ne byakuwadde ne byakukoledde kakati fe yensigo gye tulina naye abaana ba leero kyaki eziriwo ddirwe zisomesa abavubuka kiki balina okukola kyaki ezi zetulina zeziyigiriza ate abaana ogenda okuwulira mbu ate kyaki yavuddemu ebisiyaga ogenda okuwulira mbu ate kyaki yerimu pasita awemula okufaako bufi bamukola agagambo nti kyaki pasita n'abakyala babiri mbu ate kyaki pasita yagobye omukazi n'awasa omulala ogenda okuwulira nti ate kyaki kati ssaawa eno wetuwulirira mbu ate gundi twakutte bishopu nate bamukotte n'omukazi omulala bishop bamusanze n'emmundu kakati kyaki ezi zetulina zaava ku mulamwa tuwulira kati amataka olwaleero kyaki bapasita batunda amataka balevirandi batunda amataka yekanisa n'alitunda kakati olevirandi afaanana bwatu kitegeeza nti baava ku mulamwa kati olwokuba nti baava ku mulamwa society yayonooneka n'agamba wekiba pulezidenti tuyingira 2026 n'emmotoka yange enkadde kakati kyaki buli kyaki lwedduka kubanga kyaki eziganye okukola obuvunaanyizibwa bwazo kati olwokuba eziganye okukola obuvunaanyizibwa bwazo ze zino results zolaba muki mu society so basitaffe mu Katonda mu nsonga y'okutuula ne president tubajje bwe tulaba twajjukira kitaffe mu Katonda wano waffe ow'ennamirembe bishop temulumba poliisi bwe bamugamba nti bwe yayogera ku bya poliisi ojjukira kye bamukola ontegedde bulungi nnyo lwaki kubanga mutunuza ttulu ontegedde bulungi nnyo ebizibu ebijja nga bitunulira sayidi endala temubyogerako mubyogerako bitunudde sayidi emu kati awe wali obuzibu nti omanyi kye bayita credibility buli lwogaana okubeera credible ontegedde buli lwobagaana okubeera credible nti leero oyogera kino enkya n'oyogera ekirala luli n'oyogera kiri ffe baatuvumanga muvuga obeera kyamwenalemu owagira Museveni ne tubagamba nedda Museveni tetumwogera kuba tumwagala nnyo tumwagira kubanga yasobola embeera gye tulimu kati ontegedde tetumuwagira kubanga tumwagala nnyo era senga otuwa omukisa ogw'okulondawo senga tufuna omukulembeze asinga Museveni tumuwa buwi ontegedde naye essaawa eno bw'otunulira bonna abaliwo kumpi abasinga bonna kati tugenda kukola tutya so basitaffe mu Katonda simanyi bano bamufuti baani abo tetujja kubeeyambisa nnyo mu nteekateeka kubanga bo balina n'omukisa balina already platform teriyo wano mu Uganda kankubira ekintu kimu Uganda ze zimu mu nsi yonna ezirina eddiini bw'otamusanga mu katuliki omusanga mu protestant bw'otamusanga mu protestant musiraamu bw'osanga si musiraamu aba mu orthodox bw'aba si mu orthodox abeera mu seventh day bw'atabeera mu seventh day abeera mulokole era bo ontegedde bw'atabeera mulokole abeera waakiri muki wakiri abeera wa mama fiina kati gwe mbuulira ani atalina bantu ate era bo bafuna n'omukisa okusinkana abakulembeza bwe babaagalidde kakati gwe mbuulira okoma kulira breakfast meeting kusabira gwanga kati gwe mbuulira ebyo nga basabira eggwanga diro wali olabyeko nga bataddewo embeera ey'okusomesa eggwanga lino okusomesa abantu n'abajja mu communities bajja kubalokola basindika mu makyaki gaabwe mulokoke muyingire kyaki kati oyo kasasiro so tugenda kuba tetujja kusukkawo nnyawo naye mbadde neetegereza ebintu ebitambula mu bantu abo bannabyabufuzi n'abaani akantu kano kankutteko nnyo mwali wano nga mbawulira nga mwogera ate naye nawulira ng'okyogera mbu Muwanga Kivumbi yaleeta eggaali okuva e Kawempe yaleeta abantu okuva e Kawempe yaleeta abantu okuva e Kamwokya n'abatwala e Butambala simanya mwali mwogeza bukyayi na fubitizi na mutima mubi naye NTV yatuyambye naye kola follow-up story abantu bonna babadde be Butambala bazikirwa Butambala apart from one person yazikirwa mukono gotamanyi nti NTV ebbanga lyonna lyebaddewo y'opposition ekyo tokimanyi era nakyo kikubye gotamanyi nti NTV tubadde tuli mu campaign ewa Museveni
nga tuli mu campaign nga NTV eraga nti Bobi Wine ya leading ani Museveni yamujigoba uliriza goza Museveni yava mu bbanga ojigoba gwotamanyi nti nno NTV yemu ku TV ezisinga okubeereza opposition ati NTV yazika abantu Butambala mpuliriza bulungi nze siri musiru ate nze siruma mu bigambo byange bemba bigambye kyemba ntegeeza tetugamba nti abantu be batwala Butambala be bafiirayo ekyo tewali yali akyogedde naye nze nina obukakafu nti abantu bagende Butambala abatali be Butambala ekyo mukyusa kikyuse magamba abantu be basasi be Butambala uliriza ate katika nkubuulire amasasi nga gatonya gasinga kuba batabadde mu kwekalakaasa ekyo tokimanyi tokiwulirangako kyogamba tewawulirako nga babika mama wa Kivumbi tewakiwulirako ase yamubika abantu boogezi yamubika batya era nakuulira ngo omulumiriza mu Kivumbi yabise mama we wuliriza bulungi information bagijja ku ye ekyo bobo kiwakana wuliriza information bagijja ku ye ani yandibise mama we nga tabeera naye ekyokubiri kankikugambe waliwo abalala abatannaba kulabibwako be batalaga naye okimanyi nti waliwo abantu abakyali mu ddwaliro kati nga abakyalina ebisago nga bakuba abamasasi nga si bamasasi nga muwanga Kivumbi abantu be bakuba bali anti babaanika ense balabe naye kaki kyetubaddeko kiri kyabafo kyomukkiriza nti bali be Butambala mpuliriza bulungi sikikkiriza nga n'abalala wagalabye n'abafamire z'abagenzi nga abantu bafa buli lunaku ezo family wuliriza nze amawulire kasana gazuula nti galina agenda nagata okay na kino wuliriza amawulire gammwe nkimanyi galina agenda era muli mirimu mukola ate oba munnange eyali omusuusuzi wammwe w'amawulire kati yo lead of opposition kati nakino muyinza obutamukolerera ne mutakola bizinesi nga bwe mwagala tota tugende mpola bweleeta abantu bange tugende mpola tugende mpola kankube essimu eno ogenda kubira kankubire omuntu kuba eyalina omwana wendejje wano ontegede bulungi nnyo eyalinawo omwana we nga bebamu kubagenda ne bagirira era nakyo nga bwomukubire kankikubuuze teeka ki lyemba mmenye okuleeta abantu ne bajja mu kitundu kyange nga sibe wange nga bali mu Uganda muno teeka ki tewali wuliriza tewali lwaki mukyegaana gwokireese nedda lwaki mukyegaana mwe mukikkirize nedda tewali teeka lyoba omenye sikyo tewali lwaki mukyegaana tekiriiwo kuba si kituufu ate mutya abantu be Butambala tetutika abantu kubajja Kampala ekyokubi kikino teeka ki akale tugeze obote gwe ozimba wano kizimbe kyo oba oli engineer kuba nkiraba nnyo mu bayinginia omanyi ffe twakula twapootako nga engineer abajjawo n'abakuŋŋaanya ng'alina site Hoima ne mugenda Hoima ne mubeerayo emyezi 2 mwezi gumu ne muzimba kizimbe ne kigwa ne mukola ki ne mudda nali nkizimbe waddemba okugenda ku LC n'ategeeza ku ekitundu naleesa abantu muno bagenda beerawo nane waba takikoze era talina musango gwabemenyi jasi ekimukozesa ekyo nti in case of anything buvunanyizibwa nina waba takikoze mwe ne muzimba kizimbe kyammwe kiri mu mateeka alina plan alina biki ne mumaliza nga temulina nsobi gye mukoze ne mudde bwammwe era mubeera batuufu kakati kankubuuza ate ddyo tteeka ki okujja ne mutandika okusasira amasasi abantu be baleese nti kale Kivumbi yaleese abantu okuva e Kampala lwaki ate mukuba bakuba masasi anti kati ogambye si tebavudde Kampala example kati twogera ku reality ku kyaliwo babakubya amasasi lwaki ate baba bakuba waliwo abantu 10 bokkaawo abantu bali bangi kubanga bali babalira waka lwaki abo 10 bwe baafa baki abo 10 baafa amasasi gakwata kaabo webale nnyo amasasi gakwata kaabo tewaliwo ogamba kati gwe kyoyagala okugamba tewaliwo commotion yonna tewaliwo mbeera yonna polisi yakeera bukezi ku makya nekuba abantu abasasi kati commotion wakawo omuntu kubanga ebyo bintu singa byali mu katawuni njagala weteekemu ssente oba si kyo tenoba tewetaddemu ssente njagala ogende kuba kati kyetwogerako tekitegeera njagala ogende wa Muwanga Kivumbi sina wa Muwanga Kivumbi ewa mama wa Muwanga Kivumbi otegeerewo bwe wafaanana olabe because the geography will tell you exactly what can happen nze kinawulira ekyaliwo nti Muwanga Kivumbi
yali atalinga obululu wuwe ngero nga kandidate yenna kozo obalamu naawe woyimiridde n'okugenda ku n'akizuula nga wangudde awuliriza obalamu n'olwokugenda kuki kutale dekirala abantu bwe bwasendese bakumira obululu bakoma mu DRF mubako newe mwagambye DRF omusango ogwo uliriza omusango ogwo guli mu kooti badde nsaba olw'obulungi bw'omusango tuguleke kubanga bwe tunatandika okubeera ku musango guli mu kooti nga gwolina gwowagira kikulaga bulazi era gwe mwe musudiya busudiya ate mukola bubi omanyi lwaki mukola bubi gw'omanyi amazima naye betugamba ebintu bino tebabimanyi bo balabira ddala omuntu ali honest byayogera nga byamazima byamagezi anti nze nkubuulidde kati tuli mu kusiga obukyayi mu society olowoozesa omuntu mu society nti byoyogera byebyenkomeredde kumba olina endowoozayo so olw'obulungi bw'omusango omusango gubeereyo kasa guli mu kooti kooti ejja kusalawo okulenga nayo togikkiririzaamu kubanga bwe buzibu bwe tulina omusango bwe gusalibwa nga guli ku sayidiyo omulamuzi yakoze ekiriyo bwe gusalibwa nga batwala ettaka lyo siwalabangako kooti okkiriza nti ntuufu oba si ntuufu kooti tesobola kubeera ntuufu ate tesobola kuba nkyamu erina lwesobyamu oba byonna byebakkiriza tesobya amateeka ge mutategeera abalamuzi wuliriza kooti tekolera ku feelings ekolera ku mateeka kati amateeka gasobola okukwatira outside ontegedde bulungi nnyo sibula abantu baffe gasobola okukwata nga gwoli mu nsobi oba gasobola okukwata nga gwokola ki sibula abantu baffe abantu babeere bulungi ngoyina engalo z'abakazi beeraba engalo zonga z'abakyala bannaye engalo z'abasajja ziba bwe ziti nezange toziraba engalo ndebevu nnyo engalo ziringa za taashi tashi ebugalo bwe ate tashi jjako ku kamera